Olunaku lw'eggulo amyuka ssenkulu wa KCCA Engineer David Luyimbazi mu kafuuke twabaddemu naye yategeeza nti ekitongole ki KCCA kyaguze kkamera enkessi eziwerera ddala 6 ezigenda okwambalibwa abasirikale b'ekitongole nga bakola emirimu gyabwe. Nteekateeka yali twali kufuna kkamera 255 naye twakafunako kkamera 6 naye ensonga lwaki twakenze omuwendo gwa kkamera zetufunye tubeera ne hardware eyetaaga okutambuza camera system eno, software netugula ne control system eyetaaga okuba nga osobola okulaba buli omu waali. Ensonga eno ebadde ku mwanjo mu lutuula lwa KCCA olubaddewo olwaleero. Bwebanga budget yali ya council twetaaga era okumanya kubanga ffe tukola budget era kigenda wa accounting officer ow'ekitongole kino executive director twagala byonna tubimuteekako kubanga mulimu gwe. Kamera ezo yazifuna atya era decision yagijjawa era yakolebwawa era egenda kukola etya. Ate mbuze eziyinza okuyambako waliwo ebifo n'ekiyinza ekirala nti waliwo ebifo ebisangibwa nga kamera tezituukamu. Mu ngeri y'emu ebbago erirungamya enkola y'abasirikale ba KCCA nalyo lyanjuddwa eri council era nga akakiiko akakwasisa amateeka kagenda kutandika okulyekebejja. Tugenda kuyita ba stakeholders ab'enjawulo bonna era tugenda bawandiikira tufune ebirowoozo eby'enjawulo mu tteeka lino tukapchalinga ebirowoozo bannaffe ba technocrats bye balowooza nti ebyandibadde mu bbago lino n'eby'abantu etteeka lino beritwala oba berivunaanyizibwako. Then olunaavaawo tujja kukwata ebirowoozo byaffe mu reports mu bbago lino tulikomyewo eri council. Bakansala era baagala n'abasirikale abakoze ebikolobero bavunaanibwe nga bassekinnoomu. Nti singa omuntu ogenda n'okuba omuntu n'omumenya okugulu, singa emmotoka ya council egenda wansi n'omenya omuntu omukono, ojja kusasula ggwe ng'omuki. Kikusobozesa naye bw'oba okola emirimu gyo okubeera nti wejjukiza tekintu kyenkola si kituufu era kijja kunkosa ng'omuntu. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.